omu ku basibe b'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa during the election period amanyikibwa nga Faustin Masaaba eyali yeesimbyewo mu bitundu by'e Butiru yateereddwa era mu kuteebwa avuddeyo n'annyonnyola eggwanga engeri gye yakwatibwamu n'embeera gy'azzaayitamu ebbanga lyonna lyabadde mu kkomera. Remember ono yali yeesimbyewo NUP yamuwa kaadi okukiikirira abantu be ab'e Butiru. Teyakuba kampeyini zimala, yali ku trail y'omukulembeze gye baamuyoolera embalala ne bamusiba. Avuddeyo n'atangaaza eggwanga ku nsonga zino era bw'ati bw'ayogedde. I'm very, very happy of every little success that we achieved. Because amazima constituency eyo gye mulaba temwalimu kintu kyonna kyonna kye bayita nkyukakyuka. Naye impact gye twateekayo. I'm very happy. Tetwasobola kuwangula because okimanyi. What was in this election, this was not an election. This was a military operation. Nti abantu abawangula babajjako obuwanguzi bwabwe ne babuwa abatawangudde. So but we are very happy. Nze ndi musanyufu. Ndi very, very happy. Waliwo ambuuza how did you come out of prison? Kati ekyo kibuuzo ki? Obadde okyanjagalayo mu kkomera? Obadde okyanjagala mu kkomera nnyabo gwambuuza nti how did I come out of prison? I came out of prison through a miracle. Oba kyoyagala nkunnyonnyole. Mulimu abantu abamu nga mubuuza ebibuuzo n'omutu yanoga akalundu. Naye njagala kubeebaza bannange. Mwebale. Mwongere okutusabira. Mwongere okutuyambako kubanga kituufu kiri nti tukyetaaga okutuyambako. Tukyetaaga okutuyambako. But I want to thank very much. Njagala okwebaza ekibiina ekya National Unity Platform. Nebaze council tumukunde oba ne bakansozi bonna ab'embalala abamakinze sure nti we get out. Na buli muntu yenna eyatubeereddewo bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sijja kwogera nnyo kuba seewulira bulungi naye just njagadde mundabeko kuba abamu mubadde muli worried. Because I know I have a family on TikTok kuno. I have a lot of family friends here. So I wanted you guys mundabeko. Papa wase Titus Vibes, thank you. Titus Vibes yomuku bayimbi abamaanyi Mbale. Si musajja wa politics naye nalaba posti ye bambinga naye amanja. So Titus Vibes nasimile nabi papa wanyala nabi. Isi bamasaba mwesizana. Mwanyala nabi bakukana bakufako mwanyala nabi mwanyala fe ebintu ebimu munnange amasimu tetumanyi obeene yange yawona etya yaggwa. Actually yayononeka naye tetulina kyakukola naye nebaza Katonda nti at least contacts tezaabula ate n'ekirala nti accounts ze nali neeraliikirira era nkyazirimu. So mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Tweyongera okusabira omukulembeze waffe naffe bennyini twesabire bannange. N'ekirala kana akadde tekeetaaga kubalabanga muyombagana, tekeetaaga balabanga mwawukana, tekeetaaga kubalabanga musojjagana. This is a period whereby you need to sit down together. You need to sit down together and organize yourselves. Organize yourselves, comfort yourselves, get solutions. Kana akadde sika kubulaminga any person. Because at the end of the day, nawe kenyini it comes back to you. It comes back to you. Kana akadde kakwekumakuma sikadde kakwemalamu maanyi, sikadde kakupointinga fingers. Because the more you start pointing fingers to each other, the enemy wins. The enemy wins. Omulabe waffe awangula buli bwe tubanga twesunaasuna. Olwaleero what we should be doing is encouraging one another. We need solutions. Gundi gwe oleese eki ku mmeeza. What do you think we need to do? Kiki kye tutaakola luli eri? Kiki kye tusobola okukola mu period eno? What oyina magezi ki? That is what builds.
ne bwe munakkiriza ne mutandika okwesunaasuna, you start blaming each other, you start thinking nti nze ndi mulabewo oli mulabewo, you are losing the point. Ogiruzinga omulaba bagenda kusikowaringa highly. So mwekume mwenyweze. It is not the end of the road. Ffe tubadde makomera, tetumanyi n'enkya tuyinza okuddayo, naluli tuyinza okuddayo, but it doesn't stop us from seeing reality. Temuggwamu maanyi, kitegeera? Bane data wange agenda kunzigwako munzikirize ngenda basiibula, naye buli aneetaaga you can inbox me, I'm around. Everyone who wants to talk to me, enamba yange eri tekyuse. You want to talk to me, inbox me, then we discuss. You want oyinayo kyoyagala okumpeereza, nakyo kiyise mweye enamba oba inbox me. But njagadde bagamba nti wendi, and I want to appreciate you. Eri ba TikToker mwenna abaddewo nga mutuyamba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaagala enamba yange eri tevangako, abagimanyi, eri 07672343663. Obanga nedda inbox me, you just inboxinga wano njagikuwa. Bane kanve ku live kubanga seewulira bulungi. Naye just njagadde mbabuuzeeko, mbeebaze nti mwebale kulwana. Thank you very much. Thank you, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebisigadde mumpeemu akadde njira ntereera, nja kudda mbabuuzeeko oba tunyumyemu. Naye njagadde balaga nti wendi era twakomyewo. Ebisigadde nja babuulira. Mbadde ne muganda wange Batoke, muyinza okugenda ne mugoberera bye tubadde twogerako ku YouTube kwebiri abitaddeko. Tubadde ne ku JB Muwonge, tubadde ne ku Lujuliro TV, mugende mulabe emboozi eyo. Ansazeeko ne tubaako kye twogera okulaba nga otegeeza bannansi. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Eri omuntu yenna alina kyayagala okwogera nange oba okutuyamba oba okunyambako oba okumpa advice, nkwegayiridde, inbox me. Just come and inbox me kuwe namba. Naye bw'obanga oyina eri enamba gy'obadde oyina tekyukanga. The same numbers, they are the same numbers eziri ku WhatsApp ne MTN tezikyukanga. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire, Mukama abampeere ekisa. Tujja kuddamu bannange. Munzikirize mbasiibule. Mweraba. Later media, I don't have your time. Try your dude. That's good. No fatine. Umurike waba n'abagwiraro mbaba sinzire. Umuntu rwana n'abasinzi. Kabajya mwijo mu video. Umuntu rwana n'abasinzi uriya ija sinzi roza kurwana kuntuka no musinzi. Iwo mujezo uriya taterire iwoza hamsinzi. We'll be back omubitirwa kemgisha owa Yesu. Kemgisha ninchara kuwakinga nonyeta mnonga arayivuza ukonko mwe nimbanduhire. Konkani ukunda. I love you so much. So abemba misinga mubagambere ngo hata owe niyagaruko mukintu. Nkarwara nakira nabaje hati ndije. Na nabagambire abakwakana ngutindarwire kanarangije. Nojereba konye kizi. Jin kanila. Mukamanyireza nyiza. We'll be back, Owen. We missed you. Sorry, dear. Nkarwara na yenda kaba na mbwina hati ndwengarikire. Mbe ntakwasa no kuzo video. Mbe ni abakumanya video zanje zinkupostinga. Mbe just ni nteka video zakari. Kunkaba ntubaba no kukimanya kandi zi trendinga. Njumanyisa ngama ebintu ebinkuba ningambane babyine mwamagezi mbasa fite video ya ijo manye ngo ni yanchakari. So okora video ninza no futandika nchakari.
aha ogunagira ngo mutapinge screen mutakwina nyiho live nagabishazange zahikire tiguma bw'ikintu mutungana first make 20k followers nyabo ebyo tibyine kibikora ima bariyo barwanda za following tine kikora ha TikTok following tine kikora uriya nabasa kuba ino mutwaro ushange nakukiza hamani ushange umuntu nagambe ikintu bacyurira ushange no ko mwanyore ne bamwakirore buri mwana nataro rwari iwora hariyo ine 1 million following ati narukumanya se bya following tubyamana tubikora simwa kiriyo baronda following noza kugicera no kizana naba kugicera kandi ati nakumanya Oiko mwanyore bakwanjura utakushiteka teka oiko mwanyore kumanya ngo ryo muneno rebo ryo muce bamuyayo ugwerwa kagwe. So I have TikTok following teyine makuru ebi amanya live nagikora yaza abantu 10 nibaza horo kugamba busha wano gambe birimo bwenge tubakwisha siyo kuware watero mu 1k watekateka ngo wakora nkigira numuramwa cyo guwareta gwakwereza abantu ki ni bantu shabakurikirize kandi batwara cyara iveju so icyo cyo kutera kuba amani so iwe kiza hariya wagamba busha abantu bakushunga ware wakitere yogira ngo hatu wabo amani no takabiri hati namwe no bunatandika iyo tandiko following orebi nchaka leta natandika mpereze weekend no kushanga abantu abindabe nimbanye na 1 week no kushanga abashije nkwata buta abuke kimanize kora no kugura simu icya kabiri no futereza internet yanjye icya kashatu hati no kusukuma live ubutamisinga kusukuma live nkasukuma video nyo yahindu kora tingira tagira mwaga ninkore bindu kwenda mazimaniyo wanje nanye nuko kwesabura Owen I love you so much few moments konkana mu Rwanda cyaza ni inkwine yes so abantu bareke gumana babatemba mbazaho baketekaho manyangu nabamani oryo wamani ni live chere egera kozere bakushurunda ndo mu rwire okiyaho miliyoni 5 nka Bruno K icyo cyo kutera umuntu wamani kandi kuba wamani naba bakukomentinga ababa imwe ababa babitwire ba few moments bamucire nabandi no bakumekinga kuba umuntu wamani barake hato chikora live rakareto mutwaro ukikora live reba nkamutire yakhetano ukikora live kandi bwariyo nazikwereza bariyo mbaziherezoha Owen kuriya nabaza kugira ngo Owen live ya Owen bamuherezezi so aba primary mubampe bagenda kusomera bwerere